ne bagamba nti bo tebakkiririzaamu ku Bebe Cool mukwasa ssente zaabwe kubanga ye finance waffe tebamwinaamu ssuubi yadde bali ku mukoddomi waabwe bazaala kati bali kuwaabwe kibanga zaffe kuwa buyinza lingawo ne bannange sika kuba nti Zaffe mwagala mu obuyinza nenze nga nze akola naye nze amumanyi nze nga amumanyi simulinaamu ssuubi kasabe bamwekwatiddemu kati abebusoga bagambye nedda ekyokubiri bakoze federation balowooza bagamba federation ya Uganda ejjuddemu baganda bashiba kalungi Musuuza bamusuuza sali big size sali palaso bagamba bawe busoga tere muyimbi ate nga balina omwana omupya ezira Roya Simba ezira kusinga mama ezira kobe atagenda nakubira ku fantasy ezira kusinga wainanga megadi bazawani megadi kati yagenda mu mulimu gwa mu ekiko nabo bajje ne Kampala nga betuuma abaganda oluyigo oluganda ipapa nga bakyusa amanya muveeyo tuyinamu gondi ono ani producer wa Yaledi Musoga tibamuteekamu just said muki omwana ebbanga lyamazenga just said ateko kuba yewayi zateko kuba Musoga buti mude muyide mwogere je muva nale just said twala kutaata nale just said ayinza omuganda ani magora fuka MP tusate kumuteeka mu kasente kafika nati nakakayingire mama nabeera mulungi omu namukwaya muki si Musoga namukwaya mwambogo muganda ndabanyabe bazali bonna beeru abaru bonna Basoga tunoonya wetubanyiga Daddy Andre ne Daddy Andre atekukuba Musoga Daddy Andre West erinnya eriri awo ojambo actually sina West Munothana kale soko mpa abaana bano nga balina ne pasa mugembe mu bugabe eyo ena basajja baganda bawasa mangu ate tosabba Musoga be kizira n'obuzira aye kweje emyaka yandi badai na trailer ya abaana tumuteekewa oyo kola abantu bano baba wandika ebintu byebwe nga babisubmitting wa president ofuna akasente batamu kwegamba ba accountability ya Uganda yona twako okubanga buli kirungi kiba Kampala nze n'abakoba wano bwe bayida wano nga balikola accountability yaibwe ku bintu bya bere ebyabembi n'abakoba nti bayida kutubalira ku kasente butinga Bebe Cool eno ebusoga tulibako irumebo ayi tosobola kwemerera wairo olunaku olulala n'okoba nti yona eri yabembi ate nga Busoga n'esimuka talents mwalonzo musata gobeta Eddie Kenzo ndikutawo miliyoni ya sente Eddie Kenzo bwavayo nasobola okuwandika ekigamba nti Uganda National Musicians Federation n'amakulu gaakyo ensi yeetaaga ekintu kye bayita expenditure you get it mwekyo mugiramu ekintu kye bayita saving is very important nti buli muntu mu buli kategole mu buli sente zaafuna asobola okubeereramu obulungi ku status ye namanya nti nfuna 1,400 nja kukozesako 5,000 agambye eki nsavingeko 2,000 nkozeseeko kino nekino naye ng'amanyi nti ku saving at least twagendayo era Kenzo oyo wasobola okwinonera nti association eno federation bagiformingawo batya Bebe Cool navuluga buli kintu kifuluma nga kyanemba n'omuntu gonna nakawulira nga bamubuuza kulwemba kyayiwa enjala yaluvuluga igobeta Bebe Cool ebintu ebyendongo ya Uganda byesoniwe ekisooka saawa dino wetubala emyaka ng'esatu inumozira lwemba so ekisookera yala niwo kyankani ekintu bwe kituuka ku associations mu Uganda bwe kituuka ku bibiina ebigayita abembi mu Uganda niwo singa akyankalanya balina ekibiina kyaife ekyawuma ni kaadi dikairikire waka wetufuna kaadi edo iwe watandika kucyankalanya mutandika kubitere muti kodi wasali musale kodi nga mutolayo sente mwegayiga wazayi mwenga bantu this time tutujja kuikiriza ekyo kibiina ekyaka kyemutairewo tituli kibona muntu ava mu Eastern mutairemu abantu bawayimwe bonka mu kibuga mu Central tulikoba kinga abembi bebusoga ekisooka ekyo ekibiina mutakyeta nti kyabembi ba Uganda titukidi ekyokubiri ekyokutambulanga nga munoonya sente kuba Bebe bakuwaire niwo okulira ensawo kitegeeza niwo olijja okuyiya sente wedijja okuva temulijja okuta mu kibiina ekyo kyetuziramu because timu ateremu representative waife yena okuva mu Eastern
mwayiza bintu byaimwe mwata ukitegeeza muli kuyiya ngeri eyiya ssente ate kutandika kudirira kuife ente omukairo wauma yaba yava mu Eastern aye anti eri association buti eno aye kati ogambye buti enzungu buti accent inokyuka genda mpola kandi nkyogedde ntunulidde empala eyo kati nenkyogera mu base naye nga kibadde buti naye njogedde ate nengenda mu buti nkusaasira munaye kati omukairume waabwe bamuyitamu amaaso waki bakyongerako bakimalayo mayimu abaganda musalasalako buli kimu badengezaako kunoonya gundi wano kutunulira omanyi nga tuvudde mu bino ebyolwali president wa federation is Edisa Kenzo Musuza ava mu Central owawo ofuna 14 n'okozesaako 5 n'osevingako 2 first vice president Queen Shiba ava West second vice president Palaso ava mu Central third vice president Juliana ava Toro finance Bebe Cool ava mu Central this industry okay zezino gundi ndowooza ennene z'oyinza okukola ki okwogerako abalala abanalabyeko abali ku gundi eyo but kakati wetugenda ku gundi top 6 Central eyinako president eyinako second president eyina finance West nefuna ndoza eyina second president Shiba Kalungi kubanga Palaso third president ndoza abiryawo second president ye Shiba kakati neto tujibayira mu West tujibayira mu eyinako I think bayinamu ka point Eastern nga terina representative kugundi kiyinza okuba mwakibuusa amaaso balina okubanga balina omuntu gwe bakanyugayo balina okuba ne representative kintu ekyo mwakibuusa amaaso naye ate maybe kiyinza okukijjidde mu kiseera nti maybe baayagala ku federation batekeko omuyimbi ayimiridde Eastern Uganda mulemereddwa okuleeta omuyimbi n'abeerawo tetwagala muntu gwe bagenda bantu kuleeta babuuza ani oyo simanyi but you failed okuba n'omuyimbi Sendi Rust yakomawo ku board maybe yes you had to bring sin back jokana ne East ya kakati ndoza yichi mali gamba Eddie Kenzo waggulu wali wa wano Shiba wa West Palaso wa wano Juliana Weri obontegera kyokate era mu byonna bonna they are defined by Central tubamanyi ba wano it's not that but actually it is we should agree bana abantu bonna bano mu Central but the problem is Shiba ngaddi bwe yaddayo mu West okubeerako kyayigira banneeyo kalanda atobuzibu si bwa federation buzibu bwa music industry yonna eyalemererwa okuleeta abayimbi okuva mu regions ezenjawulo bandi bade bagenda mu regions kituufu those guys have a point ne bapikinga nti kati singa bw'ogamba nti yani ono omunezi yakola concert oweri eyawasa recently owomu West gundi Reiji. That is understandable because West ekikoze ina abaana bayo nga bali best yeninga bayimba kati nammwe mulina okwefaako n'omanya nti mulina ensasagge yammwe atali omu abawerako kale ebyo byebyo kale abantu bakyagenda maaso kwera nga bagula tickets za omusime Misa Kisemakula